Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Munamawulire wa BBS Telefine akubidwa bubi nnyo mu campaign za Robert Kyagulanyi Center mu Mitembo wali mu bitundu bya Kweni. Era musajja wattu embeera gy'alimu si nnungi era tesanyusa wadde akamu n'akeddagala. Bobi Wine campaign leero ziganye wabula ate era byabakama ne byazaakola byeyongedde. Kikyakoze meeya wa Makindye amaze okugibwamu ne balangirira owa NRM nga bwayiseewo butereevu. Abagiddwamu babadde 11 balambirira era ye munnange n'alangirirwa nga awangudde nga mpaawo amuvuganya. Bino nno byonna bibaddewo olunaku Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Ibaddewo olunaku olwaleero. Kakati baganda bange njagala basaba ne sekusaba yenna munzikirize ate msobole okubanga mbawa bye nkutegekedde ku mmeeza olunaku olwaleero. Nze Deni akuweereza era akutuusaako ensonga zisemasonga ate osobole okubanga mpaawo na kimu kyo osobola kubanga osubwa. Awo nno wenkusabira nti video soko gituweere like bw'ogiba like ejja edduka emisinde mingi okutuuka ku buli ssekinnoomu asobola okubanga agifuna. Then ate gwe nga gwe muloni gw'ogusosola video zaffe njagala okusaba twegatteko mu butongole ng'osubscribinga ku mukoto guno. Nakugamba nti mu mbeera ewatali bwenkanya tosobola nakusobola yadde okubanga ofuna gwe n'ovaayo n'ogamba mbu oli neutral. Engeri gye bayisizaamu Munamawulire wa BBS enkaabiza amaziga. Labayo video. Bakuba Munamawulire wa BBS. Munamawulire wa BBS we batwe bamuyisa. Oyo Munamawulire wa BBS oyo golaba bakuba bajjati. Oyo Munamawulire wa BBS bamugyeko kamera ye bajonoonye abajjati Munamawulire wa BBS. Bambi bamuchunyuza. Munamawulire wa BBS kamera bajonoonye olwokuba abadde akwata ebikolobero byabwe. Munamawulire akola omulimu gwe ogw'amawulire. That's why natunuulidde abalidde ssente z'abasajja mbabalangira ne mbatunuulira bwe bati. Ne ngamba ddala mmwe muntumirirwa kuba nammwe abatulugunyizibwa mu mbeera bweti. Akalulu ka 2021 Ashraf Kasiri yakubwa laba bullet ku mutwe. Ne guno gwaka ku kawanga ke kukyaliko kagundi. Era akyali ku bujjanjabi mu America. Waneeno mu Kawempe by elections baba kuba ne bagamba ne bakola press conference wija ne bava ne bagata tugenda kuddamu kavalinga bintu bya government because ebitya paka nga security yetonze. Kyekyakyukamu tunuulira ono. Kati once I ask you a question, do we really have freedom of press oba tewali? Then kakati musemateeka w'eggwanga article eya 29 ew'omuntu ebbeetu okwogera kwoteeka n'oyo okufulumya amawulire bo muba mubalese luddawa era muba mubalekedde ki? Ebyo nno byonna ebibuuzo nga Munnayuganda oyinza okuba nga obyebuuza naye ansa zo ntono nnyo nnyini ddala. Kati bw'otunuuliramu ebintu bino bwe mba ndaba ssemateeka ono bagamba bwe bati article ya 29 protection of the freedom of conscience, expression, movement, religion, assembly and association. Wawe njagala wawano wagamba watya
article eyabirimu omwenda clause 1A egamba bweti freedom of speech and expression which shall include freedom of the press and other media. Naye tebikyakola kati ono gwe bakubye bwe bati singa wabaddewo etteekera era ng'ensi egoberera amateeka bano babadde BBS ebadde ekwata balooya baayo ne basuwinga ekitongole ekyajja ati ne eyakoze deployment okwo kwennyini lwaki bakubye Munamawulire omutreatinga bwe batyo but here in Uganda anyway wamaze ndiwo okuwa bintu nga bwe bibadde sooka olabe n'eno video. Bablokinze kubo ne bamalayo bonna abawanvu n'abampi. Anyway, kale bw'obitunuulira weewuunya ensi n'ogamba iyi naye Mukama Katonda kikino kye tuliko era nnyaffe Uganda wano twali tutuuseewo ddi. Ye lwaki nkuwe video ya byabakama n'ono bwe bajjemu kansooke nkuwe eno. He has been president for 40 years. Sorry. No, I'm leaving a Sunday. Just 1 minute. I'm just telling them to vote for the umbrella on the 15th of November. On the 15th, is it? And I'm also, yes, and I'm also telling them that we shall improve the salaries of the teachers and the doctors and even the police officers. So all of you, please tell the people that you connect with that on January 15th, we are going to make a very important decision. I have to leave now because I don't want to keep arguing with the police officers. Even if they know that I'm supposed to campaign here because I'm a presidential candidate. Please help me send this message far and wide. For you the young children, give this message to your parents and tell them to vote for the umbrella. For you the women and the men that are here, tell your wives and husbands that we can change our country together. We need to bring a new Uganda because 40 years enough is enough. Robert Kyagulanyi Ssentamu abagambye kwebyo ebirina okukolebwa n'okubiriza abantu baayo kubanga balonda umbrella ne Kyagulanyi Ssentamu nti kyekyokuddamu gye bali. Baana ba taata ebigambo bibadde biwanvu nnyo nnyini ddala olunaku olwaleero naye byewuunyisa naye ng'ate bituufu. Wuliriza eggulire lino. Omu ababadde bavuganya ku kifo kya meeya ow'e Makindye tebaaweza mikono gye basemba kuvuganya ku kifo kino era akabawanduukuludde mu lwokaano luno. Kati kino kitegeeza nti munna NRM Yasin Omari ayiseewo bulambalamba nga tewali amuvuganya. Annual Katamba yalina ebisingawo. Abantu abawangalira mu ggombolola y'e Makindye wano mu Kampala nga babadde balina essuubi ery'okweroboza ku bantu abasoba mu 10 ku kifo kya meeya w'eggombolola lino. Akakiiko k'ebyokulonda kakawangamudde bwe kabalekeddewo omuntu omu yekka nga munnakibiina kya NRM Yasin Omar ng'ayiseewo nga tavuganyiziddwa oluvannyuma lw'okuwanduukula abalala bonna abadde bamuvuganya. Naateeka okwemulugunya kwange wano ku Electoral Commission nga nyemulugunya ku bameeya abeesimbye ku division y'e Makindye bali 12 naye nze nga petitioner nalemera ku bantu 11 bonna babajjemu kubanga ensonga enkulu yali ku numbers
ani ya nominating abantu bano ani ya supporting abantu bano. Ensonga akakiiko k'ebyokulonda zikawadde kategeezezza nti bano tebaaweza mikono egy'essalira egyali gibeetaagisa okusobola okuvuganya ku kifo kino. Siri mumativu na grounds banjijeemu kubanga petition gye bampa ndala nnyo ku byava okusoma. Bagamba nti Salaama naleeta abantu leesi, Buziga naleeta abantu leesi, ng'ate abantu bonna be naleeta bali abiri. Kati ne neebuuza nti returning officer we Makindye ya nominating atya nga electoral area zonna 25 sinza kumulamuza agambye sina electoral area enemu gye nawezaamu mikono. So ne tujjibwa mu leesi tugenda kutuula ne bannamateeka abaffe tulabe ekiddako naye nze nsuubira nti wayinza okuba nga babaddewo ekkobaana ery'okwekobaana olwokuba nti NRM aleeta wangu nakako Makindye. Returning officer nangira mu bukyamu okunominatingibwa kwange oluvannyuma lw'okuba nti abalonzi baba supporters be naleeta bali bava Manafwa, Jesigendangako, Namisindwa, Kajara, sinonyanga yoko ku mikono gy'aba supporters. N'olwensonga eyo ntunuulidde ekyekiddako ne njala kutegeeza bannayuganda nti Electoral Commission olwayo tukizudde era nga bwe tukimanyi bwe tujja tukibagamba lunye nti terina capacity esobola kutegeka byakulonda bannayuganda kubayinza kwesigama kugamba nti okulonda kuli free and fair. Muligyeko bannayuganda eddembe lyabwe okusalawo obukulembeze. Nze ngamba mwami byabakama mu mateeka ge wasoma ne komiti yo abawona batuula ku commission ba senior citizen baawumula bakozeko mu bitongole kati balekeddwawo bali mu bakozesa nga bukatyuni. Abalala bakozesa amanya g'abayinaarimu bwanu mwami David ali wano, Gonzaga ali wano, Sam ali wano. Ono chairman Mulamba wa inaarimu. Ulira kakati okwata otya amanya ge already amaze kunsayiningira n'oteeka munupu. Bosco Lusagala abadde akwatidde NUP bendera mu lwokaano luno y'omu ku babadde bataddewo okuvuganya okw'amaanyi era ategeezezza nti tebakkiriziganyizza na nsala y'akakiiko era bakujulira mu kkooti. Kuba etteeka ligamba nti Electoral Commission bw'emala okusalawo nga tokkiriziganya na byesalawo ogenda mu kkooti. Tulinde mulamuzi kigo banaatuwa. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama yakuliddemu akakiiko akatyemudde emisango gya bano. Tutwalidde obudde oba kaseera nga twekenenya nnyo empapula za buli candidate yenna gwebeemulugunyako. Tulabe ddala kituufu kiki kyaliwo. Abawagizi abalala ekikyetuzudde nga tubadde tusoma nti waliwo abateekamu amanya g'abawagizi ate nga batali balonzi mu kitundu ekyo mu electoral area. Twebaza isi okusala mazima. Ekituufu kiri nti wano we tutuuse bannayuganda ke kaseera ak'okutunula enkaliriza okulaba ng'ate mmwe mwennyini mwewa eddembe lyammwe. Toyinza kuŋŋamba nti abantu 11 bonna baleeta emikono nga gifaanagana. Oli ayinza okwebuza ekibuuzo ky'ogamba owa DF, owa FDC, owa NUP, kwoteeka owa PFF bajjawa emikono egifaanagana egy'abantu be bamu b'ogamba nti be bamu. Ye ate returning officer simanyanga bikoze bitya. Ye yakwata atya agambe nti omuntu ona amunominatinga ng'emikono gy'alina tegiwera lwaki teyamugiramu awo. Bino nno byonna biraga ekiboggo ekyawaggulu ennyo eky'akakiiko k'ebyokulonda n'okubeera nti bo tebeetengeredde. Ebyo nno bw'osanga omuntu ategeera ensonga banywanyi aba azirabye. Kaakati njagala nkuwe ku katambi kano katini nnyo wano. Kaliwa kaakano wano. Stop me from talking. But I am asking you to take the matter and you vote for change, vote for the umbrella. Now look at the police officer pepper spraying the car. Okay. Okay, now let us move slowly. Tell your officer to stop pepper spraying the car. What you are doing is illegal. What you are doing is illegal. What you are doing is illegal. Okay. Peter Poker, let us move forward slowly.
Nekati erisajja lino mbadde njagala okulaga akatambi kano olabe empisa gye beeyisaamu. Omusajja akutte pepper spray asprayinga mu mmotoka. Kaakati oli bwanyiiga n'akyuka n'amutomerera ku ezo. Kyovula bannayuganda bana mwebaze ku Kyagulanyi kubanga muntu mulamu. Kuba oyo omwana awo asobola okuddamu kati n'emabega n'agamba anyway nafadda oba banzita kabanzite n'akutomera n'akutta n'akugjawo. Naye nga lwaki baba bakola ebyo? Mmwe mubatuusiza ku kisenge ku mbeera ey'okunyigirizibwa efaanana bw'etyo. Ekyamazima matuufu muswaza. Bino bye mukola biswaza nese kuswaza yenna. Anyway, kankwe wamma ku Franka Ntambi wano mpulire ekikyayogera. Tulumbiddwa ffe abali eno. Lwaki? Nti sakozi nze ssaawa zino nze nga atema ensonga talina mukutu. Neraliikiridde. Wayalikiridde ki? Nti kati n'agenda waani? Kati bannaffe bangi abali compromised essaawa ey'olwaleero nga Ntambi jagenda nyogera ebintu byange babisazimba byeditinge babijjemu kubanga munnange he who pays the piper controls the tune. Nze yenna kuyokayoka gye nnina ate nga nabo tobanenya. Katugera kutuuka ekiseera nga tetulina wakulaga. Singa bannaffe baba compromise nze bonna babamazeewo. Naye nze nga bwe nikugambye nti meeting zaatula kuva ku Lwokusatu omu n'awanika omukono n'agamba kuba erinnya lyange bali proposing. Bakuteeka? Olina agamba akasajja ka lugezigezi. Kasobola kukkiriza. Ali nga ge mazima ne sisobola oba naafa bwavu simanyi sakozi. Erinnya lyo lyaliyo? Lyaliyo linawanika omukono n'agamba akasajja ka lugezigezi kajja tusumbuwa. Kajja okakasa nga ndayira Katonda mu ggulu okufiira wano. Lyali lisomye? Ne bagamba Kantambi ako ka lugezigezi kajja tusumbuwa kubanga zino wobeera ompadde ssente era nja kubuuza ebibuuzo bye bimu kati oba oguze eki. Kati nze mu bintu byonna kyonna ekyobugagga yendo ndowooza nti saagisaako muwendo. Akiri eno kati tewagenze muwendo. Gwe tewagenze? Newe nalibadde ngenze nalibuuziza ebibuuzo. Nolibuuza nenga bannange naye tuli wano naye munnange akaze kadde nga kaweddeyo. Kibuuza. Sebo bagamba mbu State House ndalamu. Anti nze nkibuuza ne bankuba amasasi oba bankola kinimba nkibuuza. Kati kirabagambye nti Ntambi wa lugezigezi. State House sebo akatengo kakwatirawo. Anti nze guno mutwe gwange seti sebbinika. Gujja kukola. Ekibi kibeera kibe kibi. Bajje bakutwaleyo omubuuze. Bantwale. Nze mbibabuulize. Bibulani. Nze Ntambi. Erewe. Ntambi ekintu kyalina mu mutwe ndowooza alinamu kaakati ne kanfaananyamu kubanga ekyamazima matuufu ku bwavu bwange simanyi oba ku busente bwange bwe nnina obutini simanyi muwendo kigugula ndowooza yange unless ntuula wansi ne ngamba kambi esonyiwe ebyokukola nkyusa ekirala kyemba nnina okukola than to be compromised. Kubanga ekituufu nze kati nga bwe bakubye ono omwana wa BBS nzije ngambe ekikulu ab'amawulire muli babi mulina okukwata kamera mwezitunuze eno mu bantu lwaki muntunulira abasirikale nga bakuba abantu ebyo mbasijja bisobola awo manzize ekyanda mukaakanga munkwasa nkumbi mpozi sinakindi ekyeyo kiba kigenda kunneeyimirira naye bwe kitaba ekyo mba nnina okukola ekyo ekituufu ekirina okukolebwa. Kuba nasoma amawulire nga ngala because I have that passion. Heyago. So then how are you going to to compromise me? Akasente. Nakalabye kayita ku mumwane kagenda bwekera tewesi. Konze ebyo tokola ki. Tonnyumiza ogembe yayimba. Titosobola kwagala nnyo Mukama nga n'ekibyo kyagala. Awo eggulu ng'olisibula likubira ebbaayi weeraba ngenze magombe omwoyo gw'obeera oguziise. Okategedde? Anyway, kankuono byabakama owulirize ensonga za nnyonnyolako biri. Anyway, the real stories is about the up and down. Naye tugumireyo. Bonna twabajjeemu twabasazizaamu
wasigala omuntu omu yani yasinoma yasigadde ne waliwo akemudonya wano nguwe yalina obujulizi bwe kati ngambe banamateeka omanyi ffe tuli okukola mazima bino byonna byetusomye bino tibi okukyanga amateeka n'okapanga n'okagira bwoti nadda bibadde biki bwino tutunulidde bwino y'abawagizi abali ku mpapula z'okusunsulwamu kw'abakandidates bano ensala yaffe yonna weesinzidde si kintu kirala tebandibadde bakkirizibwa okwesimbawo okusunsulwamu lwa nsonga nti empapula zaabwe zaali zibulako oba zaali zibulamu okwesimbawo kwabwe tekwagondera mateeka naddala ensonga yali emu okutwalira wamu nti bakandidates abasinga obungi tebaweza enamba y'abawagizi ng'amateeka bwe gagamba amateeka gagamba ngu bwonga oyagala kwesimbawo mu kifo kyo wa division mayor oba yes mayor wa chairman olina okubeera n'abawagizi 20 mu buli kifo kironderwamu kituyita electoral area Makindye division walimu electoral areas oba ebifo bironderwamu 25 kati buli candidate yali yeetagibwa okuleeta abawagizi 20 buli kifo kitegeeza abawagizi 15 naye nga bwe tusomye akakiiko k'ebyokulonda bye kaazuula bwe twatunulira mu mpapula za buli omu yeesimbawo n'asunsulwamu ab'emugulunyizibwako waliwo abataawoza obungi bw'abantu abo abasinga obungi tebabwoza yaleetangayo bitundutundu wano bitundutundu wali nga tebawera ekyokubiri namanya agamu abamu ge baleeta tegaaliko emikono gy'abawagizi ate etteeka ligamba nti omuwagizi alina kuteekako erinnya lye ateekako enamba y'obulonzi bwa voota namba omulimu gwakola ekyalo oba ekitundu kyabeeramu n'omukono oba signature kati ebyo byonna byabakama byagamba abantu anyway bibadde mu lulimi Luganda kamubalekere nze Deni Beyond the Newsroom gwe mukutu kwoli tusinkane olunaku olw'enkya. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.